Abalangira n'Abambejja, abasawo ne bassebo, abasawo bazzukulu ba Bassekabaka, mu mwenna Abaganda, bannaffe mikwano gy'Abaganda, abako n'ab'emikwano, abazaana bamaama bannamasole abatuzaala mwenna. Leero sibalamusizza, mbagamba nti mutyeyo, eno tetuli bulungi. Amakya ga jjo tufunye amawulire aga leero abamu gatutuuse ku lunaku lwa leero ag'okuzaama kwa Dr. Bisase Spirito. Dr. Bisase musajja wa nkima. Dr. Bisase abadde kojja wa Ssaabasajja Kabaka era abadde omulwanirizi w'emirembe mu Buganda. Ayi Ssaabasajja atutuusa okusaasira eri Obuganda era ayi Ssaabasajja twakuumye bubi. Abaganda baakuumye bubi. Abambejja tebakuuma bubi, munsonyiwe. Abaganda baakuumye bubi era gwabasinze dda. Ffeeno Abambejja twenjeera era twenjeeredde ddala ayibeene okuviibwako Ssaabaganzi kojjaawo ono ati yatambuddemu olunaku lwa jjo. Enkolagana gy'obadde ne kojjaawo etali ya mwaka gumu egitali ebiri wabula ey'ekiseera ekinene kya nnaku nnyo okuviibwako kojja waffe ono. Kojja abeera wa mukopi owa Kabaka, abeera Ssaabaganzi, y'asinga obuganzi mu lubiri kubanga yabuulirira Ssaabasajja Kabaka mu nsonga ez'ekikulu, abeera Ssaabaganzi. Ekyo kikimwesa erinnya erya Ssaabaganzi kuba yabeera omu abeera wakati wa Kabaka n'atwala obubaka ewa Namasole era ne Namasole n'abutikka bw'amutwalira omwana waali ku Namulondo, bw'atyo kyava abeera ow'enkizo ennyo. Kitalo nnyo okuviibwako Dr. Bisase. Ab'e Bungereza bannaffe, kino kitukutte bubi, kitusanze bubi nga tuli mu kiseera mwe tusinga omwetaagira ffenna ng'eggwanga. Abalangira n'Abambejja naddala Abatanda, nkomyewo gye muli. Nkomyewo okubagamba nti nno tulina obwennyamivu bungi ate era n'Abaganda nkomyewo okubagamba nti tuli mu kuswala era twongera okuswaluka. Obuganda bunyagululwa tulaba. Omusajja Charles Peter Mayiga yaleese katemba gwe mwalabye olunaku lwa jjo eyaswazizza ensi yonna ekyekunkumula n'abamawanga agalinaanye ensi yaffe nago gaswadde era nago gafunye ensonyi eri Abaganda. Agamu geemulugunya, abamu basobodde okubaako kye boogera. Mikwano gy'Abaganda ng'abali mu ggwanga nga Kenya nabo abategeera baagaye nti kino tekibangawo. Omusajja n'attibwa nga Omutaka Engineer Bosha yattibwa mu bukambwe. Omusajja n'ava eri n'aga nti ye yamutuma. Eyamutuma teyatubuulidde emmundu yagijjawa gye yawa bali abaakuba amasasi era baani abaamukuba amasasi era ye yasobola atya pikipiki gye baaliko yagijjawa, wabula bazze ne bazannya katemba ne balowooza nti ffenna tuli basirusiru bagwagwa batooletoole ng'abo abakulembera eggwanga lyaffe. Bannange nzijukira lunaku lumu alina akalimu kange kenkola akatono ako. Omu ku bassenga bange yajja n'emmotoka ye, yalina emmotoka ye n'ajja n'abalangira abato baali babiri. N'ambuuza n'aŋŋamba nti neetuwulidde abana abajja okugamba nti bagenda kununula. Batunulira ku ki era be baani? Ne mugamba nti ssenga munnange simanyi. N'aŋŋamba nti Abaganda ekitutta
butakyasobola kunoonyereza nsonga nga bajjajjaffe. Bajjajjaffe tewajjanga n'obamala gabagamba bintu ne bakkiriza, nedda. Baatwalanga obudde. Era ssenga muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga ono yayogera ebintu bino nga waaliwo bangi ne waliwo abambejja babiri, naye n'abalangira abo abato sibyerabiranga. Era Buganda gyekomye okubonaabona, ndabira ddala nti ssenga wange ono ataalina diguli, teyali polofeesa, teyali mukenkufu nga Mayiga bw'ayogera. Ate nga Mayiga ye wano obukenkufu alina kaddiguli kamu nga linnya lya mmese Nsolima, terinaayo linnya ddala. Yabeeraawo n'avuma abantu, n'ajerega, n'ayayuuya, n'abejjagala, dazza obwenkulumu. Kaakati yazizza obwenkulumu n'awa boodabooda buno bukulululu, n'abuwa ab'amagombolola baatunzeeko ettaka, baalese nga n'eggombolola mu Buganda tezikyaliwo. Mu magombolola ga Buganda, ku ttaka ly'amagombolola ga Buganda, Mayiga asazeewo kubaddiza bwenkulumu n'abawaamu pikipiki. Bannange tuli ku ki? Bw'avaayo n'abagamba nti Buganda ku ntikko. Buganda egenda mu maaso nga ensi essekerera ensi yaffe. Baakubye ne mu Google ne bagamba ekibuga ekisinga okubeera eky'omutawaana ekiri dangerous, ekiteetaaga kuyingiramu balambuzi, kye kibuga Kampala olw'obupikipiki. Abalambuzi babakoonye ne bupikipiki ne babatta. Ne bagamba nti teri kibuga kisingamu kubeera kyakabenje nga kibuga Kampala. Nga Katikkiro wa Buganda ayimirira ng'awa abantu pikipiki baatunzeeko ettaka lyabwe ery'amagombolola. Ng'avaayo nga twasooka mulaba ng'agenze ew'omukulu w'ekitongole ekiramuzi. Bwe tuvudde awo tugenze okuwulira Katikkiro mumumanyi nti naye be balabbayi be basinze okwonoona ekitongole ekiramuzi, kubanga tolina mu busango gw'owaaba gwa ttaka nga owaabira Buganda oba owaabira abakozi ba Buganda, ababbi ba Buganda, abalabbayi abali Emmengo n'oguwangula. Mayiga ayita eno emabega ne banne baakolagana nabo omuli n'omwami Katende, omusango tegulabikako. Abalamuzi baatugamba batambulira mu nkwawa zaabwe. Mayiga yagamba nti buli musango ogugende ogw'ettaka alina oguwangula. Ffe ettaka ly'abajjajjaffe Mayiga alyeddizza, alitutte. Ettaka eriri mu bibuga wakati ery'abajjajjaffe alitutte. Kaakati bw'avudde awo n'atwala ettaka ly'amagombolola n'amasaza balitunze. Kati bamaze okulitunda n'abawaamu boodabooda pikipiki. Okwo kwe kulaakulanya Buganda kwe babagamba. N'alyoka ajerega Abaganda n'atulaga obuzimbe, juzi yakoze vidiyo n'atulaga obuzimbezimbe bulinganga butooyi. N'atulaga obuzimbezimbe n'ategeeza nti emyaka 30 Buganda etasobodde kuzimba ddwaliro ddene limu bwe riti ku bugagga bwa Buganda bwerina n'obusobozi bwerina senga ebeera n'abakulembeze abalungi. Avuddeyo n'atulaga ebizimbe byazimbye n'alimba nti bya Baganda. Ebizimbe ti bya Baganda, ebizimbe bya Mayiga ne mikwano gye ng'abantu, n'amasomero gaabwe ng'abantu. Bakolera mu mannya ga Kabaka ne bakola kampuni zaabwe ne bakola bizinesi zaabwe. Toyinza kugamba ffe abamanyi nti omuntu oteekwa okubeerako okulondoola omusaayi gwo gye gwava gye gwalaga n'obuzaale bwo n'oŋŋamba nti pikipiki ejjeewo eggombolola. Bannange mutusaasire. Bulayibu okugulirira Abaganda si basiru Mayiga. Tojja kugulirira Baganda nga utta abataka bajjajjaabwe. Olw'okuba tuli ku ky'omutaka alemedde ku ngulu, omutaka namuguzi abukutira
kungulu akyaganya okuyingira amagombe ge. Mayiga oveeyo ogabe pikipiki nga n'omutaka eyaseeredde tomubikidde Buganda. Omuzaana owa Ssekabaka Daudi Chwa wamugobye mu Masiro nti taziikibwamu n'omufulumya. Bannanga Abaganda nzize okukaba ye Ssaabasajja yasaba okunkumula okutu. Ekirala kye nzize okubagamba nti Mayiga baatuula mu lukiiko, Agnes Nabalamba ne Charles Peter Mayiga ne David Wassajja ne oyo nno tebamuŋŋamye nti yalimu, oyo boosi waabwe ndowooza teyalimu, ne Mutumba baatuula mu lukiiko ne basalawo amasiro ebigenda okuddira ku masiro g'e Kasubi. Kino nno abalangira n'Abaganda mu kunkumula amatu bagenda kugobamu abazaana bonna mu masiro. Mayiga agamba bamukolako olugambo. Basooka kubajjako birabo bye bafuna. Abaganda ebirabo oba ebigali kitegeeza ekirabo oba ttiipu ze bafuna abagenyi ze babadde babawa, ezo baazibajjako tebakyazifuna. Bateekawo ekyuma ekisolooza ku mulyango, buli muntu kati mwasasulira. Basasula ku mulyango ne bayingira. Nabaloga yasalawo nti amasiro g'e Kasubi tebakyagalamu bannaalinnya. Tebakyabaagala. N'abazaana tebabaagalamu. Amasiro gana ge bagenda okuggulawo. Amasiro ga bulambuzi, bizinensi. Amasiro gano gagenda kubeera nga galina kampuni ejja erongoosa ne ekola kiriiningi. Era ng'omugwagwa nga Nabaloga bwali omusimbu. Omukazi akola bino byonna muguwa nsimbu. Jjukira ntetekwa kulirwana Kabaka. Omukazi ono muguwa ensimbu yagamba nti agenda kufuna kampuni ejja nga okulongoosa amasiro g'Abassekabaka. Era ajja kuteekawo akoze ne lisiti ey'abo abateekwa okuzikibwa mu masiro gano. Nze munnange Nabalamba sisobola kwagala kunziika mu masiro Kasubi nga nawe baakuziikayo, ate siyagala nakunziikayo. Ekyo kankikubuulire. Bw'oba olowooza nti boggaliramu nze tajoba mwendi awo osaaga, nze mmanyi gye bagenda okuntereka. Omugunju omuzadde tegufiira ku kkubo. Lisiti agikoze. Abalangira abaavu abaswaza Nabalamba si bakuziikanga mu masiro ne bw'aba nga kitaawo mwagalamidde. Ekyo nakyo mukiwulire mukunkumula amatu. Kampuni egenda kujjawo abazaana tebakyabagala mu masiro. Abazaana tebakyabagala kuba baswaza ate si bagunjufu. Bagenda kuteekawo abakozi abalambuza n'okukwata ssente eziva mu masiro. Bannange bwe tubagamba ebintu bino nga mugamba nti Ajuba ayogedde ate ayogera byaki, mpulira nti mulimu n'abalangira ababiwagira nga abamu abakolagana nabo. Sijja kubatula mannya kuba nkyali n'obusungu. Ayi beene bagamba nakuwadde amagezi olugero lwa Sulemaani. Omukazi abakazi abaakayanira omwana ng'omutazaala mwana niye omunga yamuzaala. Azaala omwana yagaa nti mumuleke amutwale. Ate oli yagaa nti omwana bamusalemu wakati. Omwana nze ntwaleko ekitundu nono nga yali ategeeza nti omwana bamutte bwe mba simututte. Kye kintu Nabalamba kyagezaako okukola. Nabalamba muwala wa Walusimbi Mpanga munyiivu olw'ebigambo bye nayogera nentegeeza Obuganda nti si mwana amuteesa ate nga kyamazima takolebwangako mukolo, talina mulongo wabula yeepaatiise ku bwa Lubuga. Bawamba buwambi. Ebyo byonna byonna bigambye Abaganda ensi ebimanyi. Naye kyakoze mu kifo ky'okugamba nti obutaba Lubuga wa Kabaka. Wakiri Kabaka avaawo n'akisa omukono, wakiri Buganda esaanawo n'agifuula kampuni n'aleeta n'abannamawanga bye baba babeera ku bajjajja baffe. Maama Nabalamba ojja kusunda Namunda, ojja kumusunda era liri ew'omuzungu bale Denmark. Tojja kutuleetako Namunda ng'ogenda ottagalira ku bajjajjaffe mbuno obateekako abapakasi abanakusololezanga ssente. Kitaawo yakuweerera wasoma. Lwaki tokola? Lwaki tokola tobeerayo eyo n'ozungireyo ne balo? Lwaki tobeerayo n'onoonya zizo zoyagala okunoonya ku bajjajja baffe?
ekisookera ddala Nabalamba amasiro ago siga Ssekabaka Muteesa gwe weesibako nti kitaawo. Ate era ne Ssekabaka Muteesa talamangako muziika amasiro g'e Kasubi. Yalama Wamala. Era ye Mutanda. Muzukulu wa Mwanga ne Mwanga Mutanda. Si Muwenda. Talamangako Muteeka Kasubi. Amasiro ago ga Ssekabaka Muteesa Walugembe. Owoolubereberye. Owulidde? N'asaana omulala gabeeramu yo Ssekabaka Daudi Chwa. N'anaddako gabeeramu asaanamu yoyo Muwenda Mutebi. Bali si bw'omu. Si baamu era baayagala dda baveemu. N'olwekyo obuyinza tobulina Kasubi. Obuyinza tobulina Kasubi. Era lubuga wa Kabaka omulamu si yalamula bannaalinnya ne balubuga baba Ssekabaka. Si yabalamula. Ate toli lubuga kubanga wawamba buwambi. Oli mu kifo ekyakolererwa Omumbejja Ndagire. Ye yakikolera emikolo ye yakikolerera. Ye yasiimibwa nnyina wa Namasole maama wa Kabaka Mutebi. Ye yasiimibwa bassenga ba Kabaka Mutebi. Gwe baakugaanirawo baga nti toli wa munju. Oli mwana omuboole. Mulekerawo kutwesibako ne mujja mwonoona ebintu kubanga mumanyi si byammwe. Mulembe Mutebi guno gwe tulabidde nti n'omuntu ayina nnyina talina kika. Naye asobola okujja n'ayagala okulowooza nti nno ayina okubeera kabaka nga wasajja bw'alowooza. Temujja kutumanyiira kutumererako magego. Temujja kutumererako magego. Muteekawo nti kampuni ey'abakiriinaazi tujja kufuna bakiriinaazi bakiriininga amasiro essente bazisoloozenga busolooza. Ssente mudidde amasiro ga jjajjaffe Ssekabaka Kajumba ge mutaddemu ge mulina okugaggawaliramu. Bannange ekiri Buganda wano. Abakyala abali e Kasubi n'omukyala omuzaana eyaseeredde Abaganda tubabuulira omukyala yafudde enjala. Omuzaana owa Ssekabaka Daudi Chwa yafudde enjala mu masiro e Kasubi. Kabaka Mutebi ali ku Namulondo. Mayiga ali ku ntikka agaba pikipiki. Nabaloga agamba nti tubabonyabonye okutuuka lwe banaakoowa tetukyagala mukazi n'omu masiro Kasubi. Baagalamu abawala abato abambadde obulungi ne kakondo abajja okusobolanga okulambuza abalambuzi sobo bamakisimayizinge kugamba bafunemu ssente nnyingi mu bisigala by'abajjajjaffe mu butuulo bw'abasajjajjaffe mu masiro g'abajjajjaffe embwa ekwengezi n'enkodomali. Ayi beene nze nkyakussaamu ekitiibwa nze Tajuuba Ndagire nkyakuwa ekitiibwa mukama wange. Kyoliko kika abangi tebamanyi kyoliko. Tajuuba mmanyi kyoliko. Nkunga Abaganda batuyamba okufulumya mayiga. Ayonoona kimu ate tasalako. Sipiidi eri abadde agenda agikendeezaamu naye kasita yategedde nti tutegedde nti ye yattaloomwa. Kati balina okufulumya abazaana bonna. Kati bateekemu egundi efuuke kampuni akwase Lugunda ne kuteesa amasiro gaabwe ge baamusasula. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abaganda abeebase mugira mufuluuta. Kabaka yabagamba temubongoota n'abalabula n'abagamba nti mugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wakyaliwo abakkiriza nti Lujja gwe baleese mu katemba ne bamuteekawo ne bamuwa amawulire ne bamukkiriza okwogera. Nga ne batakwata Nammundu babasibira mu military barracks babatwala mu court martial. Ono gwe bakwata n'emmundu eyaliko n'omuntu eyafa ne baleeta ne bateeka wali ne bamuwa n'obudde ne bamutegeeza agenda luzira era bwe ndidda ngenda kubeera Lwomwa. Nedda ssebo togenda kubeera Lwomwa. Walidde enguzi kyenjo kyankimize kijja kwokya. Wootudde wajja kwokya omuliro. Omusajja mwatta wa bwereere omuliga Bosa. Omusajja nali simanyi nze Ndagire Tajuuba. Naye mmwe mwamutta. Mwebale nnyo okumpuliriza.